Olwaleero si ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Disemba buli lunaku lumu lwokka okutuuka ku mazaalibwa g'omwana wa Katonda era nga olunaku luno okwetooloola ensi yonna abakristaayo abasinga obungi balukozesa okweririra ku kasolo akamutambuza ddembe. Tutuuseeko mu bifo gye basinga okusala akasolo kano ng'abantu bayitirivu nnyo abazze okwekimira ku nnyama yaako. Ebivudde ebyo byonna tubireese mu mboozi eno byogenda okulaba. Bulinga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Desemba abantu abakristaayo okwetooloola ensi yonna tebalina nva kika kirala kye balya okuleka ennyama ey'amagulu ana era olwaleero abantu abatalina buzibu na mutambuza ddembe basiibye mu Akayissanyo nga bagenda okugula ennyama y'embizzi beeriire. Ku ssaawa emu ey'okumakya ga leero newankubadde enkuba ekedde kufudemba tutuuseeko mu kifo ekimanyiddwa nga Wambizzi. Kino kisangibwa Nalukolongo mu ggombolola y'e Rubaga mu Kampala gye tusanze Akayissanyo nga kamaanyi ddala. Leero twagadde okumanya ddala lwaki olunaku luno olwanga 23 Desemba abali b'embizzi balwekwata. Mpiira John Bango atunnyonnyodde bw'ati. Olunaku luno empisa gye lutuyisizaamu yo si nnungi. Nga nsooka ekisooka embizzi zaafa nnyo omusujja. Bwe ziva mu kufa omusujja ne tuddako na kino embizzi ekibi kye twafunyemu n'okusoomoozebwa teziringa nte mbu zigenda mu butale. Embizzi bw'oba ogigulira waka naye ekizibu kye twasiŋŋaanye kuba mambuka kati embizzi tebatunda. Embizzi zonna eziriisa Kampala kati ziva Mangawo bendo ly'e Masaka. Wabula ono yennyamidde olw'amakubo ag'omu byalo gye basuubula ensolo zino okuzituusa eno e Nalukolongo nti mafu nnyo era emmotoka zaabwe nnyingi ezikwamidde mu byalo ezitasobodde kutuusa mbizzi mu budde. Kale tufunye obuzibu emmotoka zimaze ennaku mmeka, amakubo gonna gaafudde. Kati bw'okwata ekiwangala erikkubo okulaga ogenda lw'amaggwa teri kkubo. Kati ne kijja nga twafunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo era ky'ovola n'ennyama be banaabaseddemukko ennyama wadde abantu tebalina ssente bamanye mbu ekizibu kyavudde ku ekyo. Wadde ng'abakola ogw'okutunda embizzi leero basiibye ku mugano naye ssentebe waabwe Bango agamba nti abantu baavu nnyo. Wakati mu katale luli tubadde tutundira kusinsa omutwalo okusuubuza naye kati twesanze nga olina okusuubuza wakati w'omutwalo ogumu 1,000 olw'embeera naye ng'ate era ekizibu abantu tebalina ssente. Kozi nkubiriza bannange ababbucya baleme kuseera nnyo bantu abagijja wano bagitwala mu bbucya kubanga abantu ekisooka bambe tebalina ssente. Bano baatandise okusala ensolo ssaawa 9 ogw'ekiro era we bukeeredde okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya nga baakasala embizzi 1,400 ate okusinziira ku ssentebe Bango babadde baakatandika ng'asuubira nti enkya ku Lwabiri-4 ate abantu bajja kweyongera okulya embizzi. Ate wano era tuba tukikubira ddala lwakuba kale kaasigalayo wali ng'omuntu naddala olunaku bw'ogenda mu kyalo kati kijjobi bamanyi luno lwazo naye wano kale mu kibuga okutwaliza awamu tewaliwo nnyo njawulo ate basinga kulya nkya. Byakyambadde Lawrence Nowara Gabriel, Salt TV, Omunnyo.